Table 9 Restaurant tusangibwa Ntinda okumpi ne Najim Mall. Tulina ebika by'emmere ey'enjawulo omuli engwira wamu n'eyekinnansi okugeza ekyennyanja, enkoko, ennyama n'ebika ebirala bingi kw'ossa ne platters awamu n'oluwombo. Tuteekateeka breakfast okwennonga kwe kuli akatogo era Ramadhan eno tubateekeddeteekedde Ramadhan special omuli buli kika kya mmere yonna gye weetaaze nga kuliko ne juice omusogolo obulungi. Aba Table 9 Restaurant tukola outside catering ku buli kika kya mukolo ng'embaga, graduations, baby showers, menye kindeke ki. Twesige tukugabulira abagenyi bo ebijjulo eby'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Ntinda ku Najim Mall oba tukubireko ku nnamba z'essimu noti 782 59 noti 9 49 oba noti 775 78 59 25 oba noti 765 3 noti 3 51. Table 9 Restaurant. Abe kansanga Rolex kigwawo wetesesa abe munyonyo Ntinda buzige ekyamwe kirimu esape abe nansana abe kawempe abe ruzire mukono n'ebitundu ebirinaanye wonna. Sanyuka TV tusako Rolex Festival 2024 atinga kakati ekintu ekyo kisizaamu okuyingira zigenda kubera emitwalo 2 atinga VIP ya mitwalo 5 ninga wogula tiketi yongo kwesa next ticket ofune ku Rolex y'ekika kyonna ky'oyagala. Kugambirira ku z'omwezi 18 omwezi gwa August ku Zoe Grounds Lugogo. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Twakoze show ku sawa ozibaddemu 5. Then the internet broke us off. We actually don't know what happened, but anyway, we are here. Okuwunzika kye twabaddeko. The Juggernaut simusanyufu tayagala nnyo recorded naye ekyo soko buze ku bantu Juggernaut. Abana abali ku Kasuku Live ngendo kubanga mbabuza ko nako lwalero. Ndimoko ku bwadde ne tukyagenda. Radde. Shalom nawe ddamu obuze ku bantu. Ajava ku bakuli. Ajava ku bakuli. Yesonyiwe bakuli. Yevako buseko. Abatula abali Kasuku Live. Mwabali kwagala stand nation address. Wetu kyagenda maaso. Very powerful. Of course. Kati twabaddewa. Twabadde kumaniriza abayimbi. Oyabadde akyamaliriza. Then olyokojje. Okay. Nga mpumba wumba. Mbadde kukenza ngamba Kenzo alimba. Alina okulezinga eddoboozi lye. Bw'atalezinze eddoboozi lye asirikire ddala. Cause silence better than if you have to speak. Say something better than silence. Kyenagambye ne lutalo. Bw'ati asobola kwegatta ku ddoboozi lino eringi erigamba nti muno kisusse mu ggwanga tekikyagala. Asirike. Abiveeko. We want to go to crucify him. Bw'ati wayogedde. Tetujja kikola ekyo. Naye asirikire ddala. Batajjukira akaseera kali wajja obbakowoola. Bano baaganye okugatta ku ddoboozi lye ajja tuuka ng'abeetaaga. Asha blessing. Kati bebe ebinyiiza ku bantu. Tuli mu nsonga z'amaanyi mbayimba nnyimba mpya za laavu. Naye Shalom, don't you think kuba kati olaba kyenalabye mu bintu bino byonna buli muntu ayagala omuntu awagire ye kyawagira. Ekyo kikyamu. Okitegedde? Ekyo kikyamu. Kuba waliwo omuntu ye alowo. Kuba sometime back olutalo yavaawo n'agamba nti tayagala byabufuzi. Era ne bamuvuma nti yalya. Nga ye yali asazeewo ayimirire neutral. Because you there are things we need to understand. There are things we need to understand. And this one I'm going to say it without missing words. Abantu abasinga, yes, wrong is because mu society yaffe wano abantu tebayiwaawo mubiri. Nze nalaba abantu ku Twitter bangi nga babuuza abantu gwe nga tewagenze gwe nga totwitinze naye ng'omubuuza nti betwali ku kooti wali ku the millions and millions of people abali ku Twitter abawaga we were like 200 people. Okitegeera
Do you know the statement it could have made? If all the Senga people buli muntu yali hashtag eyo march to parliament yajjawo. Court never going to bang a compound. Kati olunaku olwaleero who is going to yes and I'm not saying abayogera baali bakyamu. I'm just trying to say nti nga tetunateeka kazito ku muntu gw'okozeewo ki. Nga tetunasaba lutalo Kenzo Bebe Cool kabere Bobi Wine kwogera gwenga gwokozeewo ki. Kuba oyinza okubeerawo nagambye abantu osobola okubeerawo nga Kenzo tawulira binnyagwe by'owulira. Yes. Osobola okubeerawo nga ye Kenzo agamba nti ye eddwaliro lyagendamu alisobole era alaba yeddagala. Kati bw'ona olinda Kenzo okwogera tagenda kwogera. Gweyogera. Thank you. Tuleme kwesiba nnyo ku bano bantu. Oba otegera kye ŋŋamba. No kyaba baagalako eddoboozi lyabwe eddene. Kyaba baagala. Naye challenge eriwo eri emu. Nze abantu abamu wakisiba take on the spot. Because when they face challenges, fe ababagamba nti nga toyogera tetujja. Ate tujja tutya. Kati nkunnyonnyodde kiri. Okimanyi nti waliwo omuvubuka be baata ku Friday nga bo baasigalayo. Ne mu kooti tewaliyo wadde n'omuntu n'omu. Otegera kye nkunnyonnyola. So kati wano walaba bano be bakwatanga abannuupu. Abamu baba bakyalina mu kkomera nga baga nti baalidde. Otegera kye nkugamba. So njagala nnyo buli muntu ali eyo ng'olina ekikuluma tolinda kasuku. Vaayo. Kuba challenge eriwo eriba eti. Kati olaba abantu bangi nono ntambi yennyini ayinza okugamba. Alina waatuuka okudda eka yekka. Nimbye. Asobola okuga nti alina waatuuka nga alaba bamutraininga. Okitegeera naye atuuka n'atendewalirwa. Kaye nfaaki. Oba okitegeera naye atuuka n'atendewalirwa. So nze lutalo nyinza munenyaako kwogera bubi waliwo yagamba nti abo basiru oba biki naye wano gwe you raise your voice. Era nkiddamu awo tetumunenya butwogera. Yes. Naffe tugamba ekintu kimu. If you're not mourning with them, don't belittle them. Maybe that. Yes. Bagambe wali omulema tofunyizaawo ngalo. Kuba kati challenge eriwo. These are things we need to tell people. There are people nga bo bafunye mu government. Bingi nnyo. Nga togenda kubannyonnyola nti government tekola. Omusajja bamwanjudde. Yakoze n'omukamingi. Okitegeera. Government imbumbi. Kati ekyo kyenkunnyonnyodde nti buli muntu ali eyo akwese eddoboozi. Kuba kati ssaawa eno ogenda kusanga baagera NRM nga bagamba nti lutalo nga tewayogedde. Ng'ate ba NRM. Nga bamugamba nti twazimbye oluguudo nga tewayogedde ku luguudo olupya. Ayinza okuba nga yesi ye konsaani ye nga yagamba muli nti gavumenti erina okukola enguudo ezo. Okitegeera. So let us not put people under pressure. We are not crucifying them. Yes. But me, I still insist. But ogenda kwogera, if you are to speak, say something better than silence. If you are given a chance to speak, say something better than silence. Senga lutalo yasirika. Senga tumwogera nako. Bino byonna. Bino nyati byandibaddewo. Kituufu. Naye tuyinza kusanga wali mulema n'ofunye engalo. Frank. Yes. Mulindaba abantu nga ffe ffenna abantu buli omu alina responsibility ye. Civic education oba civic and social responsibility. Kikasuka olina lw'oliyo mu society muno. Okubeera responsible ku bintu ebimu. Like yadibadde self awareness. Kikasuka when you see an injustice in this room kibeera unfair. Okujire ko obulesi negenda n'ofuluma bufulumi. When you can do something. When there is an injustice somewhere. Yeah, but you see, Frank, what I told you is this. You may see it as an injustice, but is the other person seeing it as an injustice? Kasuko, if it is corruption, there is no way you're going to convince me otherwise. That corruption is good. What was the cause? The cause was people came out to fight corruption, to add a voice. Echa corruption si kirungi. Naye I want us why me I'm saying bali bagayi. There is 9 and there is 6. Abantu abasinga omuntu ng'avuga V8 kati gwe kankunnyonnyoleko Frank. Omuntu ng'avuga V8
nga bafuna ekizibu alina gwakubira mu gavumenti va ku insurance policy alina gwakubira mu gavumenti ne bamuwa sente zayagala nkubuulira amazima gwe ne boona oba oyagala nnyo ayogere ne bw'anaaba akiraba kati kyokka kyetujja obbayinga kyekyoli because me I like being real nze njagala nkubuulire mazima nti gwe weeteeke mu kifaananyi ng'wegatta n'akawala akalungi ne bagaa tekalina mpisa tekalina ki gwe nga kwokola ki manyi tewangula bikopo naye ojagala weebale kati olina kulinda lunaku lwe muli ekyawo oba lwolitandika olaba eki kati ffe tubeere nnyo ku kiri frank nti gwe frank olina platform gwe yogera nti nagenze ekiruddu ne sitasangayo ki ddagala Betty Kamya yayogera ebintu bino abantu baga nti yali aduula naye tebaategeera kuba Betty Kamya yagamba nti nze ntula mu V8 tamanyi binya benalwala tugenda kubira president batwale Nairobi ng'oli mu kawish naye gw'atayagala kwogera ku bassente zo yes kubawo nnyawo okitegedde Kenzo atagala kwogera kuba bali corrupt David Ruta atagala kwogera kuba bali corrupt genda oleka video kwa wekitiibwa Honorable Betty Kamya yagamba gwavuga kawishko kagenda ogongobala yavuga V8 bwalwala bamujjanjabira bweru oyinza obba oyina insurance policy yo nga gwe gw'omuyimbi ne these people who support you tebazirina kati nze ogula Subaru bekaseera shaft zigira sayingirwaka zikyuka naye ati kati gwokimanyi kati kankubuulireko olunaku olwaleero se kino nkikubuulirira wano walabye wizo nga yambadde PLU wagirabye nabirabye kino nkikubuulira si kirumamu out of 100 musicians 90 buli akola ekivulu ne boolowooza nti nno ba opposition Piero yibagule meza basaponsali va ku ekyo kati no PLU yeyinza okuba egula meza biki bawandiise ne bagende wa genocide n'abawa emitwalo ebiri emitwalo esatu nga balina basaponsa kino nkikubuulirira n'owenkudi yagenda eggulu ani owenkudi so ye sinnamanya natera naye owenkudi ajja kugamba tebazimuwa n'azigaana kati bannayuganda babuuke baboole ebivulu byabwe kati maybe that could be the message omuntu awulira nga anyigirizibwa mbona omuyimbi yakoze kati nga abagambye Wizo yayambadde PLU awulira nga kyamulumye toddamu kugenda mu kivulu kya Wizo muboole kuba mmwe kambabuulireko amazima gali nti abantu bano balaba bonna tulina we tuwagala babeere naye gavumenti erina webakonalinze bakoze ebivulu abo boolaba abo abantu bakola ebivulu wano bamukwaba aboogera bakola ebivulu generation n'agula emmeeza sente ne ziva ewa genosale bagenda oyingira ekivulu nga bali in excess of 200 million in excess kati ngaekivulu bakikoze oba tekikoze because tulina babuloka wano kimubiri jangu tukola yensonga waki bangi ku bo abatwala mu parliament abatwala kwogera tola nti azawi negondi be bali voko ne epasi goweboze bana abalala bonna baliwa basirise okitegedde baali balidde kantu so kyeki kyenkunyonyodde nti oluusi ate nga nabo tubakunyonyola they still have an open check nti balwala nga kimwetagisa kgenda bweru bakuba essimu emu eggulu oyo n'alinya n'akola ki kati oyo tomusuubira nti agenda kwogera yensonga kinzizeyo wali okugamba nti gwe Franka akyasobola okwogera nga tonnafuna bikukwata yogera natera nakyogerako ntambi neŋŋamba ni mu Uganda buli muntu alina katonda gw'asinza waliyo asinza katonda ow'eggulu ng'ebizibu ebyo byonna baba abirina agenda ggulu waliwo asinza katonda wa PLU nga kyonna kyaba yeetaaza agenda wa waliyo katonda waliyo abasinza ow'ebulenga nga nabo katonda waabwe olufuna ebizibu adduka wa waliwo abasinza katonda ow'ennakasero so gwawulira mbwe enguzi enyiga ggwe nga wali baganye okwogera genda ku WhatsApp status teekayo end corruption gaa ku TikTok end corruption Facebook end corruption X gweyogera eddoboozi lyo nga ggwe tolinda muntu mulala naye ne bano abalala abatayogera
bwaba akwogera boogera ebintu nga byamagezi okusinga ebandi badde nga basirise kati wategedde ekyagudde ku Bizonto bagamba baalya ssente basali musale uyo akola Julius yali wiiki eno mwakoze mbadde kyamaliriza wiiki eno mwakoze ne Bizonto wiiki eno wiiki eno mwakoze tetwakoze lwaki zizinga mu kwaya nozo kitegeera handi kati ekyagwawo kati ekyagwawo kyali ekiti Shani ankubira Shani yabadde abakwata ndoza nga yaba editingira noba editingira ankubira ambuuza nti Kasuku nakulabye okyazizza Junior kuba nakyaza Junior awo we yali yeetondera full figure namukyaza n'agamba nti be bagenda okumiitinga genocide mu bantu abaaliyo ne Bizonto byagenda yagamba gayi waabwe oli Julius nti yaliyo Julius ng'abadde akolokota nnyo gavumenti ne Dr. T nti yaliyo nezo misa naye muli babi ntambi muli babi era kyekiri kyembadde nnyonnyolo ono nti oluusi abantu obateeka ku bunke kati kangubuulireko gwokimanyi nti waliyo abantu abamu nga opposition babazira nga babazira lwaki ng'emboozi etambula mbu bali ku payroll ya gavumenti bangi babeere ku opposition naye omuntu balabyeko okitegedde yensonga wakyola nti abantu abamu ebintu ebimu tebabibuuka tebagenda mangu kuba bwe tuba nga tuli mu nsi nga bagamba mbu waliyo abasasulwa okubeerawo nti bavuma abantu nga basasula twabiwulira okitegera kyengamba kati Junior babyogera Shani ankubira Shani mugamba nti nze Junior byayogedde bwe twakomye saamubuuzizza byeyongerayo Shani nangamba naye omanyi Kasuku guno mulundi gulinga gwakuna baŋŋamba nti abasajja bafuna ssente naye be mbabuuza babyegaana ne kati nze waki tebampa ku ssente mazima ne mugamba nti Shani nze simanyi najjako kati ge nawulidde yakubira Dr. Tiamari confirming Dr. Tiamari mbu namukutulira details nti guno ogwasooka twagenda wano ogwokubiri twagenda wano kati omwana n'agamba nti resigninga. That's more than a heartbreak. Kati bino nabijje mu kibiina mbu omwana n'agamba nti resigninga. Kati omwana bagamba nti resigninga. Bizonto n'agamba nti kampuni yonna agiyiye. Buli alimu addemu yeewandiise. Bupya asaba omulimu. Bupya. Asaba omulimu. Yakoze bya luto. Kati mbo abakozi ne bakwata wansi ne waggulu naga ne tujja kumanyirwa. Gwalya sente eggulu. Ekyo si kye bayogedde. Mulwaji bakyogedde mu mutima. Kati Shani n'akwata logins n'aziwa Bizonto. However gempulira mu Bizonto agamba logins tebazimuwa mbu ye yagezaako biteekamu tebigana. Era wiiki eno mbu ali mu buzoobo obwakawa ali mu bunyo. Tavola bambuzi zono nti mwashootinga wiiki eno. Wabanga Julius Bizonto okitegeera. Balya sente. Then he deserves more than hell. Cause abantu ebyo nabya speculation. Yes, that's kanyange embo. Ne Junior ye yagamba yayogerera ku kamera. Nteka nti yali naye baaliyo eggulu. Nti oli yabagamba nti oli yaliyo. Kati nze nange njogera imbu. Bweka tufunga Bizonto Julius alya sente. Allah amuteke muliro okutasikira omuli obusenyu. Those are the people who are arrested nga tumaze kusaidia abantu ne twekalakasa free Bizonto kigaba kwatira ne kiweewa. These are the people who come out ne bakolokota government. Babalage mu government imbi naye nga bo bazimbye amayumba. Bwe kibanga Bizonto baganye bafuna sente Allah abateke muliro omuli obusenyu. Kati ye mbere kati estolo jiwulidde Frank kati otegedde waaki kugamba nti nemubonya abaana baba toteeka muntu atayogedde ku nninga kuba alina naye ensonga ze ekyokubiri gwe bw'oba eri eyo ekikunyiga gwe kyeyogerereko kubanga ntamine wagenda eggulu
Ntambi naku zino ogula engoye empya lwitwali mu bondi ya Nakawa Ntambi yakawanya. Ntambi tasobola kugenda ggulu talina lo. Ate nga nkwanya Julius ku byempulidde ebyo. Buli gwe nkola n'abantu bangi. Kati yambadde smart DJ Shaka oba kati be baanyabo. DJ Shaka DJ ajja Uganda tugenda mukolera. Sena nzija mu bano. Afuna bugigi bwe. Neno Ntambi kuva dda mupambanyi. Oyo akanda aba ku kibuga. Kasikumpulira obusungu. Kati gwe badde ogamba ki? Yes, okutandikira ddala ku nsonga eri kasuku natandise n'ekintu kyayita civil responsibility. Ey'okumanya inequality weeri. Kati obuzibu bw'abayimbi buli weebuti. Abasinga okukoloboza kutono. Okukoloboza kubeera okutono. Their comprehension skills zirankinga. Nagamba abantu nti tewali musango Edikenzo wagira kyayagala. Nga nange gutalina ba musango kwagira kyenjagala democracy. Gutwakomyawo ya multi party mu 2005. Tegubeera musango yawo netukkiriziganyaawo. Ekyokubiri kyannaku nnyo ku bintu ng'enguzi nti okuvaayo okukyogerako bagenda kukunarolinga mu political box. Nti nze Edikenzo okugyogerako mbe nga njivumirira mbeera mpadde political points eri opposition. Kyannaku kibi nnyo kubanga oli ayogedde ku Black Lives Matter. Abayimbi bonna bayogeddeko mbirivinga bagagga nnyo nti baalisazeewo ne basirika omwana w'omuddugavu ono n'abona n'omulala. Naye obuzibu obubeerawo wabeerawo kye bayita hypocrisy. Obulyaz'amaanyi. Kwa mwogedde wano waliwo abagenda eggulu ne babagulira table. Yes, fine, bazibagulira. Naye the same artists era still bakkirira wansi downtown Mama Nachi ne bagendayo. Yes. Nti woba osazeewo nti nze amasanyalaze babeera nnyo wakisekaawo nga bajusiza ebivulu bava wakisekka nga jeeri. Nze Ntambi siina moral authority kujja kuteeka muyimbi ku nninga lwaki tayogera. Naye ekikuteesa abayimbi ku nninga ye point eno gye nannyonnyolako abantu nti when you're praising a butterfly, don't you ever disrespect a caterpillar. Caterpillar bye bisaanyi effe, butterflies be bayimbi bavudde mu ffe tubasapootinze. Ekiwojjolo kitambula ki bulungi nnyo kiri eri waggulu neki wekyerabira nti kyava mu bisaanyi kyannaku nnyo. So okugatta eddoboozi just weeks 3 omu ku banene mu gavumenti General Kayindo Tafiire yavaayo najja n'agyogerako kyenguzimbi. Just emyaka 2 emabega President Museveni nnyini yakola maaki ey'okulwanyisa enguzi. Oba kitegeera. So kyenkugambye nti abayimbi obuzibu bwabwe bambi. Okukoloboza kibi nnyo. N'abakoloboza tebakolanga logic, bakolanga comprehension. Tebasobola kwawula. Twogedde ku Faiza wano. Faiza wa kibiina ky'ebyobufuzi. Tewali. Oba kitegeera. So okuvaayo n'ojja n'oteekako eddoboozi. Gundi ayogedde ekigambo awo lutalo wiiki eno n'agamba nti nabiyimbako. Kati obuzibu ogamba mbu nabiyimbako naffe oteeka sho tugenda kugamba twakuwagirako. Olya leero enkyero eno okuddamu okulya. Inequality webeera nga eri persistent ng'eremeddewo namwe mulina kubeera nga muli persistent mugirwanyisa. That happened to apartheid. Atandika mu 1954 agwa mu 1994 myaka 4 nga bali ku kintu kimu. Bahuma Sekera bazze bataddeko eddoboozi, Miriam Makiba bazze bataddeko eddoboozi paka ku Yvonne Chaka mu Brenda Fassie Balake Dube. Nenga tekiri nnyo ku kibiina kya byabufuzi mu ANC. But because omwana w'omuddugavu yali ayisibwa bubi. Kati enguzi mu Uganda tenyiga wa opposition oba wa government. Fena tunyigira wamu. Olunaku Kenzo lwalituuka ne usandigenze nnyo gye baziika Muganda ye Mulimbo. Waliwo ebizibu ebimu enguzi yereeta naye nga wetukirabira wano Narali tuluzinga point. Oba kitegeera. Eddie Kenzo wabanga akyakuba ebivulu mu byalo ludda banga akyetaaga kumaanyi gono omuntu ow'omutwalo w'15,000. Owakisekka kibeera kya buntu bulamu okubeera sympathetic somewhere wabawo inequality egenda ku muntu oyo omuntu oyo mutima n'agamba by the way kale wadde corruption eyinza obutaggwawo nti Kenzo ayogedde naye at least ali sympathetic. Mu nsi waliwo obeera nga mulina mutambulira awo scratch my back scratch yours. Kati nze nagambye abantu ngamba nti nze ate I wouldn't rather kuteeka abantu bano ku nninga kutuwa fake sympathy. Tisinga Kenzo avayo nagamba babirekere ddala pressure ensukkiriddeko kanjogereko kazijenjogere naye nga mu mutima tachimeaninga. That is fake sympathy. I wouldn't rather that. Njagala ne kibeera mu his own conviction. Nagamba kino kisabye abamu ku bantu bange kanzijenga teke eddoboozi njogereko. Kiti buzibu bw'abayimbi baffe abamu. Naye gundi kye njagala okubeera nga preaching
ye yaffe naffe n'okuleka abantu bagire kye baagala nze kenzo sirina buzibu nga wagidde Museveni oba Bebe Cool naffe gavumenti twagala babere nga buzibu nga tuwagidde ge twakoze eki because be babiteekawo kati abantu bonna bonna obuzibu bayina bwe babayimbi mu kaseera kano okulaba nti they are silent mu kaseera bwe bandibadde bagattako eddoboozi lyabwe ye tibagenda kuyitawo ekisapinya babayiseemu batwetaage bagala that social support for corruption so bwe buzibu Asha Blessing bayimba nyimba mpya Asha Blessing yayimbirima ambwa nyimba lwalavu lwe yayimbye nenga kati mtufula be momeno nani Asha Blessing yayimba bulungi kati ayimbe ku nguzi atu bamuma kwayimbe mwenga mugamba njogera bubi agenda yimba ku nguzi munete tutaga nyimba za lavu yayimba limba nani lava boy bwoba toyimba nga nyimba za Dr. Saha toyimba ne Asha Blessing yayimba bulungi agenda bi olimba oluliddeko siwetaka kuwulira Asha kuwulira kasukulu eti now eti fenne kitunyuga mu Uganda kasukulu mutakawo ya bay tekimwe kasala kubanga okikuba muki mu binya kati govaayo omuntu omuse kuninga ekyokuteeka abantu kuninga si kituufu ali responsible Asha Blessing omugamba olukudo ne bateeka mu kyestawagira kiriba ekiti nze sigaba bakemuyimbi kunimba kyestawagira kyekyo bw'ogamba nti abayimbi tebalina sigamba muyimbi omuyimbi bw'afulumya oluyimba bw'oba owulira nti kyakola tokyagala toluwuliriza njaga akasuku njaga atuwuliza King Saha omulanga gwamaze ng'agamba ogudo lwawa olw'ennakawuka twali tuli awo nga tandise okukola ki okulupima mubijjukira it's the same voice I would expect kuwo yenna awulira mbu anyigirizibwa oba abantu be banyigirizibwa gwegwe susula musima Asha Blessing sima Dr. Love mwembe nyimba za Love nga ne Joshua kyapangisa lumu 2 tomanyi kiddako Asha Blessing asula mu lumu 2 raise your voice ajalu ezinga Okay. Next story. Bizonto. Kasuku nze nganze. Sagala kugenda masasi gatali gange. Abantu bali bagenda ne bafuna sente zaabwe. Zikola bukozi nabo. So obutuufu bwabyo n'obutali butuufu bwabyo bajja tuke kisera babyeyogerera I think. Groups si nyangu. Wala bandoze engeri gye bago batiya abali mu group. Yatoka ne bivayo n'ensonga nezikola kino nezijja mu deal. Believe me you wano mweno wiki. Jakuwulira nga batandise okweyabya. That is ebibanga ebyogerako bituufu byesimanyi oba baalya oba tebaalya ate basobola okulimba naye wabaalya katukiwe benefit of doubt kuba nabe saagala tubagambe nti baalya nga tebakola ki naye the story gyenkuwadde ne gyenjijje is a reliable source naye kyemunywereko kiri kimu nti Shani ye yankubira n'abimbooza ne muganze sibimanyi tamala emirundi yali akola talina mulimu kati Shani story dako Miss Uganda omwala yawangudde bamuyita Nnyonyozi Natasha muki Nnyonyozi tebabeera baganda nga maizi nga yaganda galiwa Nnyonyozi nga yagandalizawa Mukiga Munyakitala Mukiga yatukutte congratulations Natasha yagimukwasa naye bagambye enguzi erimbwa Miss Uganda enguzi mbu onosasula sente babasaba omwala bamuyita nawanyisana erinnya omwala yani ninga bamuwadde wish Toyota wish enkadde Miss Uganda bamuyita omwala yavudde kalamu jamuta Lauren Adyeyo agaba abasabanga sente okuboostinga votes ebyo byokubostinga votes bibeera buli wamu nange ekyo nkimanyi kuviira mu Palm Awards gasate basaba subjects bana bazibasaba babasaba sente ate kati kisobola kuba beekiti because you see when we qualify to go to the Olympics wali ku master ku show wali okay kati kanchikuletebe bati bebagamba nti best kadongo kamu artist Kasuku Shalom kati abantu abana Frank Antambi Roni fe babera basunsuddemu fe tosiize ku balala otegedde kyengamba kati kitegeeza nti ku fenna abali kuno the chances of winning 100% buli omu kati buli we bakwata ekyokulonda ne bakijja mu
benchmark zaabwe eza nti Miss Uganda oba kale best kadongo kamu tumubala tutya twagala tubale nti aluddewo yakubye oluyimba lwatambudde lutya video ebadde etya because there have to be parameters kakinga bola Grammys kasitoyita mukakuŋŋunta nojja ku nomination list kiba kitegeeza nti omiitinze standard za Grammy so kitegeeza nti mwenna abaliwaawo musobola okukola ki kati buli we mugenda mu popular vote kiriza nti asinga obululu yajja okukola ki kati how you converse for those votes osobola okusalawo n'oga nti bano mikwano gyange nonda oli n'alonda ng'alonda mukwano gwe badashwalingira zilinks yes kati oli bajjamubustinge ku bululu abaagala obbayamba tusobola obbayamba ku sente based what is wrong with it yagambye mbu is full of corrupt people bali enguzumbwa Miss Uganda era ye yabadde wangula yabadde asobola kakati ne ngamba no nze nabuuza ekigambo kimu if she had won would she be saying that the same things hypocrisy everywhere. What is the state of Miss Uganda in Uganda for the last 5 years? But I'll tell you, Miss Uganda abadde basembyeyo ababiri babadde balungi. Waliwo ne gwe bafunanga tabu. Waliwo no omukyalo ono Hana gwe. Abera kyali mulungi waliwo omwana eyaddawa Dubai oyo abantu gwe bawakanya nnyo omuyitanga nyo omuwala mwerabidde erinnya lye but I don't know but she finally settled but in the I don't know how she won anti kati tetumanyi ffe anti kati omanyi problem eriwo kyenkugambye ekiri nti kasita bamala ne baga nti bano the 20 queens be bano ekyo kitegeeza nti buli muntu ali awo ayina ebisaanizo okubeera Miss Uganda nekyayekawamwera abakwatamu kuba oyo ng'ogyekaabe nakyo Miss Uganda yaddakaawo bamukwatamu but even this lady she's beautiful ono gwe balonze ku guno omulundi it's not about beauty. Yeah, but then you have to be beautiful with the brain. But look at other aspects. Yeah, but watching nakuchikunyonyodde binti. Kati okay. Nti biri byonna baali babiyina. Kati my question kati ono bw'omutunuulira osobola ga nti balina gwe babbye. Kati naffe what do we benefit from Miss Uganda contest as a country? And to showcasing. Yes. Banavuddeko abedda nawuliranga bakolanga zi charity. Ne bano babikola. Mete tubalaba. Anti lwakati awo gwe tulina okudesire. Navuddeko sibana linnya. Okimanyi Miss Uganda ina foundation number. Navuddeko. Yeah? Balina foundation number. Navuddeko simanyi linnya. Oyo mwala Hana Kalema akoledde. Oyo Hana abadde tabeera wali kyanja. Simanyi linnya lisaka kulimba era mwogera kipi. Sigwe mbadde nga nsanga ku gundi ku classroom. Nze manyi Miss Uganda. Atuula waawo classroom ne gundi. Nze Miss Uganda gwenjukira obulungi oyabe nakyo oyo. Mukwano go Irene Ntale. Simanyi lipazo yakomyewo. Buli wenyingirawo ng'atuulamu eddakiika 10 nga bagenda. Lipazo yakomyewo. Yakomawo. Yatangaza ku bucupa. Yabutangazaako naga waliwo abamulwanyisa. Sibalwanyisa. Omusajja gwe bali naye omuna Kenya. Yavaayo n'akola statement. Kati baakola ensobi eyategeka. Omuna Kenya yalina okusookawo. Naye yateeka n'agamba lipazo yabaakola ki? Yabasookawo. Eshoto yali Abannayuganda bokka. Kati Abannakenya be baakuba lipazo obucupa. Kati era it happened to the Munnakenya. Kati lipazo amala okumanya obucupa n'Omunnakenya ajja okuyimba ko Bannayuganda osaaga nabo ne bamuwa ebibye. Anyway, nekadde ekikulu kyalina ku Miss Uganda event yawedde successfully. Naye kibanga etunuulirwe. Ate etunuulirwe etya? Waliwo omwana balina grievances zitunuulirwe. The state gyebadde ntegeeza. For example, organizer Brenda Nanyonjo. I felt so disappointed kuwinga emmotoka gye bamuwadde nga nkadde. Yadde nkadde. Tebadde basaponsor. Ate nga babaddewo ko scandal. Namba ki? Saagiraba ennamba naye bagibise. Ngenda kulaga ekifaananyi nga n'oluggi luli scratched. Ngolaba emmotoka eri used. Nkadde. Bagijja basula motozi. Wabaddewo ko ne stories ez'okubanga bagikima mu kabadi.
abalijje ku Success Motors kati awo simanyi no ensonga Miss Uganda webeeganye bakwate bwa Miss Uganda babwe kasuku sibusobola kasuku asobola bwa Miss Uganda sisobola nebakwambaza engule nene ekikulu kyabe nokiraba banaye eventual island olaba ne Grammys nazo zibadde on the spot beat the Oscars zetulowooza nti zaakabi okitegeera people need to understand bino ebintu byonna bijja in fact negundi balinamu issues lumu I think it was it America's Got Talent or Britain's Got Talent bino bya Simon Cowell n'avaayo nannyonnyola nti every year they seek to promote something because kati nga mu Britain obeera ogenda performingira king so balina enkolagana ndowooza ne royal family so they sit down ne baliyazinga ne bapartners baabwe ne babalaga nti this year this is the agenda mu covid yawangula yali poet that first year of covid yes kati bo kye baali baagala opushinga nti guno omwaka twagala opushinga poetry okitegeera kati gwe ne bookola otya nnyo organizer ne sponsor yaba alina kyakola ki kati nina awards emmanyi wano waliwo abantu abaziwangula nga sibategeera really otegeera naye namala tuula wansi nentegeera nti waki bawanguza omuyimbi ono ayina international appeal okitegeera kati ate baba ayina international appeal nga nabo baagala okufuna that international appeal obeera awo ngo kati wano mu Uganda olaba waliwo kintu Kenzo kye yayogera lwakuba nti yakireferencinga bobi at the time bwe yagaa nti I've seen things bw'omala otuuka ng'eno gye tulifa abamu wabawo ebintu by'olaba nina abantu bangi bendiiringa nabo nga akugamba nkola ne ba Bill and Melinda Gates Foundation nkola ne Smile Group eri eyo I think with a lot of money naye kati nga olina okufuna that international appeal bw'ogamba nti twategeka ekintu kyaffe it was graced by multi award winning otegeera ng'oyo yagenda okusika kati ne Miss Uganda erabika okuba yakeera ku makya negamba kati tukooye kati kuba olaba mu Central oyinza okukola ebintu n'obikola n'obimalayo nga tebabitegeera babigaanyi kati ne bagaa nti Miss Uganda kati tugenda mujja mu Central wano katandika otambula gye banaamu appreciatingira kwe kulaba nga twafuna Miss Uganda omusoga kati saawa eno aliko wuuyo agenze Kabaale okitegeera kati ffe ojja n'okaayana abatuwalizimu ne bababuuza nti banaye tubateekamu ssente zaffe kikye muliko nti anti thiimu yaffe tuwalizimu mugamba mukola bemuti ne bemuti kati ffe twagala tukitambuze nga tukye nti okay kuba kati enkya bagenda kukulaga nti Miss Uganda teyazzeeko ewaabwe kati banakola nga Kabaale yasanyaladde ng'ate mmwe mwalina wano abawangula wano ewammwe nga atambula ne mu kkubo okitegera kye ŋŋamba so I think most times dayotunuulire theme guno omwaka egamba ki what direction are these people looking at okitegeera naye ebyo beauty queen ebyo kati bwe bityo kireka nabye neyabadde ayomba nga yatawanya agenda kuwangula aliero loli ni aliero awo nga tuvuddewo yawangudde congratulations waliwo n'omunauganda gwempulidde leero awangudde tewali yawangudde mu hit waliwo omuwala abadde muwala Nakai byaganye Nakai naye yakwalifayinze Nakai naye si yoyo ono mulala naye Nakayo yaludde mu bintu by'emisinde mugambye atobye n'ebintu naye tukyaganye okugguka kiganye kati musajja Afrika Gwanda nga atali baba awandika accident ajolekeza Cheptegei buini yabadde very accident akabizibwana ali embizi etayidde embizi etayidde yo si nnungi watanga fala misinze point exactly because he came back to explain nagamba nti the training facilities here are not good. In fact, they were saying he was training in Kenya. Rakwa minister yavuddeyo wa sports nanyonnyola nti bakyusaamu ku gundi ezo okusinziira ku mbeera abasobola okwenda nga basobola okuadaptingira embeera ez'enjawulo oba okitegeera but he raises legit points
today I don't know Cheptegei yennyini yazimba track ewaabwe I'm not sure. gwe twasondera I'm not sure. yali Kiprop yali Cheptegei Kiprotich gwe twasondera Simaya kuno yazzeeyo. walaba akasaawe akibua stadium John akibua. walaba ka stand ke bagamba akalya millions emmeka Sajja balya ssente. so maybe he was right because when you see our government has not invested In those so much in sports as a Choka ssente bazissa mu bayimbi. Gavumenti ne bannange. Accident of a person nga Cheptegei yabadde awangudde ne hard work gwateeka. Mu butuufu kiba kibi. Omunyomye kuba sigwe kusose nga awangula. The dedication. Simon Kagwa alimbyemu. It's not by accident. Stress. Obudde bwateekamu. But you people, do you have issues with those people at NBS? No. Maybe Ntambi has because bamugobayo. No, kituufu baatugoba ne Buule ne Zubeda abantu basatu. Ne Zubeda bamugoba. Oh, gwe basooka. Ne Buule bamugoba. Because Buule yawe ina Buule yaddako, nze yaddako. Yes. Ono yasemba. Nze yasemba. Ne gwe bagoba. Tebandetera kugumba. Bamuswa waliko. Ne bamufulumya. No. ID neegwawo. Nonneegaana mutomanyi sitwaze na. Ati muna natia sema FBI. CIA. Gavugira aliwo. Naye kati Ntambi yali asoma. Abantu bala mbitooke bisalire. Tebyekwekwamu. Wakiraba? Aha. Story endala esembayo bali yatata bashira. Frank Gashumba raise awandise Buloga munnaffe. mu kire kikeseza olunaku olwali okasooka. Kati mwabalina abaana. Frank Gashumba ng'agamba. Anyuma n'akenda gatene. Simanyi. Frank Gashumba ng'agamba kimuyisa bubi nnyo okulaba abaana bakindagate nedda amasomero okubanga bakima abaana saa 10 ez'okumakya. Omwana ne babazunza paka yabagira ne babatwala ku ssomero ng'obuko buyitirivu nnyo. Ekyokubiri okubapiika omuwaka atatadde omuyitirivu ennyo nti omwana n'abeerawo ng'ali under pressure under stress nga talina budde yenga okukula ng'omwana. N'agamba message eyo tugitambuze yone kubanga kitwetedde okubeera nga tuleeta abaana bakulaminga ebintu nga siba innovator because obwongo bonna bitabo kusoma. Nze I think ekyo kiddayo eri ministry. Ministry education erina okutandika okuimplementinga kuba baavaayo ne bagamba nti abaana basome paka ku ssaawa 9. I think ekiro preps ezo ne bazijjawo. Yes. Preps baali bazijjawo. Yes. Nze banaye mbabuulira mazima nze we nasomera tetwatwalako holiday work. When all my life, all my school life. Saakola ku holiday work. Yes, that was the time, yes. Saatwalako ku holiday work waka. Nze kyakivola basimusasula. Nze owa mutabani wange simusasulangako. Ati wakugula. Fe batuguzanga holiday work. Simusasulangako. Hey. Era bwe baligamba nti bamukooye nga otuvaawo nga tugende waddako. Nkimanyi naye kyakivola tulina okukola ennyo omwana n'omutwala mu international school because our local schools are not giving us value for money. I know. Because you see, I told my son that nali naye juzi mu holiday twogeramu one on one. Twali tuvuze tufulumyemu ekibuga eyo tumanya tutula bintu tufuna tutule waggulu n'omulambuza ne tulina twatuula eyo ng'ennamirembe nga tulaba ekibuga nyo nga ku Jojina ne mugamba ekibuga okiraba biki kitunyumyamu kati ne muganda ye olinayo kikyokola ekirala ekitali byakusoma n'angamba ali mu P5 nanga nti nzannya omupiira ne mugamba njagala ofuneyo ekintu kyokola ekitali mupiira kuba abantu babazanya omupiira mungi and of course kati nze mulaba is not there mu bantu betugenda namugamba njagala onoonye ekintu kyokola nangamba lwaki era namugamba get something play around the computers nanga daddy lwaki namugamba nti ensi nga bweri olina okubaako kokola ekirala bino ebyokusoma yesu ojja soma era nze report y'omutabani bambuulira bubuulizi yabadde wakumeka nti kati yayiprovinze nti kale kati ni kale
era tuba mu kwegoba ewaka ne bankubira naye omwana wakitakola waaka ne mbaga nti ate omwana wakyakola waaka ali mu kuwummula kati kyekimu ne bana abato oli ali mu top avudde ku ssomero saawa 10 ate era ne bamuweerako waaka ne mubaddiza era nze buli lwe bampa okuteekako comment mbagamba temuddamu muwa biwaaka bino ogenda maama waaka yuzizzaako ako takateekayo era waaka beebuzaabuza bwe bati ogenda olaba waaka bamukolera mu nkukutu because we need these kids to rest. Frank is raising very pertinent issues. However, tutunulire n'amasomero kati awo kiba kitegeeza nti amasomero tugasindise tandika kusomesa saawa 2 oba 3 kyali kitya efe we twasomeranga nze na ne mu boarding kuva P1 twazukkanga 12 twazukkanga 12 ng'ozuukuse ng'oli mu kirasi ki nayingira boarding mu P2 P7 mpaka A-level yonna nga ndi mu kisiro nsaasomerako mudde nga ndi mu kisiro naye sijjukira kuzuukako saa okweka kumpozi ku weekend otwazuukanga saawa 12 but other days saawa 10 kitundu nga bakubye dda siren ng'onaaba 11 obeera mu morning prep ffe twazuukanga 12 ne mugende emu ne munywawo kacaayi mwasomera walungi ne mumalawo okunywa caayi ne mugenda ne musoma paka kunnya ne mujja ne mufuna break ne babawaawo omugaati akagaati n'obuugi then ne muddayo ne musoma lunch naye naffe kirasi zaakomanga saawa 10 zakomanga 40 nga zikoma ebyo byakololo tebina bireri wala birukolo naye kati kyaliwo basoma mu mpalo naye abaana idea omwana yandisomye okuva ku ssaawa nga 4 paka 8 paka saawa 7 nomanya nti nakatozo tulina subject ziri nyingi buli lunaku bakoleyo emu ngamba eza primary teziri nnya waliwo tebaze examininga naye wenziri kati ku mwana wa S1 bali mu subject singa 25 mwana zonna zikwata mutwe naye nga basomesa banjawulo ennaku eri mu nsi eno abasomesa 25 basomesa omuyizi ogu akwate subject z'abantu 25 zonna ziteeke mu mutwe bw'ataziteeka mu mutwe mwana musiru nga bamucyopi natinethani bamutema I think it's terrible times. What Frank Gashumba raises is very pertinent. Ne problem je tusinga okuba nayo. Fenga abazadde. We have a feeling it tuyambibwa buyambibwa. Nze kyalivola si kyalwanira ago masomero. Musimayo omwana ayina ogenda eggayaza ayina basomera nze bengendayo nensabayo ekifo ne batakimuwa nga tugenda ewalala because kati amasomero ago go gawoza ffe tulina standard tulina kino kati okwo kwe bavudde otumanyiira olunaku olwaliro abantu bendi nabo tebayita mwago masomero ge bayita ate tuli nabo wana ate bebatuwa ne ku ssente okitegeera kati abazadde senga banajja nze siina birooto byakulwana n'abaana nze sinenya kati masomero nenya muzadde abazadde omwana wange asomera wali ku hirugundi omwana wange asomera gunji eno omwana wange be bakireeta naye nga ne mu neighborhood mwobeera aliwo essomero eddungi n'abazadde baagala nnyo ekyekyo omwana wange asoma n'abaana bagundi omwana wange asoma omuzadde n'atuula mu jaamu kati waliwo abasomera eno gye wasomerewa seeta oyo ni bange yatwalayo omwana senior 1 baakeera ssaawa 11 okuva ewaka nowulira wabweru leeta baafu leeta kino nga beewala jaamu tubakubira ku nnya tetunnatuuka bali mu jaamu kati ne mbabuuza bannange amasomero mugalese eno yonna ekyo
bazadde malala ebintu ebimu bijjanga bazadde awo sinenya awo but ssomero Frank raises legitimate omuzadde gwe nnenya and I think education system yaffe eri manipulated omanyi mu Uganda kati obuzibu bwe tuyina system ebeerawo naye nga waliwo abagiryamu bangi kati otuuka oweebuuza enasigalawo. kati bolaba abantu mbagamba nnyo nti ensi togiteekako maanyi oluusi ojja oleekaana ekintu olaba teri kikyuka kumbe waliwo omugaati gwokola ki gwolwanyisa tugende what next Top 10. what next for Top Wizo 10. kivulu kyadde successful mukyogereko Ekya lwaki mulwanyisa baseremu mukakkanya baseremu basita lwaki mukakkanya Wizo sebo yogera ku kivulu kya Wizo yes mwalidde kyogereko sebo what next nkubuuza what next for Wizo After that concert. Wizo yagenda sigala ayimba ngera bw'abadde ayimba Twayogera ku Buluthi. naye Olinyirira abakazi. ekyo kyenayogera ku mukakkanya basita boddayo n'olaba interview eyo nakyogera ne ku Wizo yes wagamba otya anti nakunnyonnyola nti Bluefield teri kiddako then Wizo era ne Wizo era agenda kuddayo kuyimba nga bw'abadde ayimba yes ekyo ekivvulu twakimuwagidde nti tuwagira omuntu owaffe era ne bwe baakituuma memories of good life okuggyako kati nga banaasalawo nti buli mwaka bajja kikolanga ngera katudda mu memories of good life katudda mu memories of Wizo anti kati memories of good life basobola okukikola buli mwaka kyebakola kiba kimu space eri gye babaddemu ennene bagivaamu ne bagikendeeza ne basalawo ne bagenda mu kifo batandako akantry tour basobola nga leo tuli mityana ku gombolola nakyo kisoboka tuli mbaala ku gundi nakyo kisoboka and me what I would suggest one Wizo kyabakola kibatuddako celebrating nga birthday already nga ya Bob Marley but celebrating Wizo asobola okukola ya akantu awo nga celebrating a birthday ya radio but the show was nice echa radio balina ko family yino kitegeka family ne bizibu wakati olaba mama wa radio yo muganda Prima sagala mwogera kuba I respect Wizo I respect radio Bagambe siye. anyamuli mabega wamagenda mu maaso sinza kwogera ku kintu kyonna kibi ku Moze radio ne mama so amukonda eminga ku kintu kyonna kuba muzadde so oli wa mwana we ye kyaloza mu kituufu kyabadde alina okukola ki kyaba alina okukola like any other parent era buli yenna omuntu avuma mama wa radio nkusaasira fa kubikwatako byesonyiwe oli wa mwana we afe naye kubabe no mama we waali mama abikakwanga ye mama we waali yesi yafiru omwanya ali breadwinner waka okay tugende wali what the radio what they need to do if the family had gotten organized ne bakwatagana bulungi ne Wizo baali basobola okukola nti buli feebu bakolayo memories of good life thank you nange kyetegeera kuba ekintu kyadde bafuna we bakiteeka kati ate ekyokulala wano Wizo kye baakoze ekibi I don't know if they didn't have money or what ekyandibadde kiriidinga ku kiri nti senga wano Wizo yagamba nti buli luyimba lwe yakola ne radio afuna gwaluyimba naye that's what I thought natayimba yekka najja nti kati King Sahaja ngonyimbire kyenalowoozeza so ekyo annually abantu babeera excited to watch kunani agenda okuyimba kuba ekivu kyadde kirungi n'omwana wa Febe yakyagadde mwana wa Fibi top 10 ekutusibwako Table 9 restaurant entinda emabega wa Najim Mall awo bafumba outside catering bafumbira ama offices awina ka birthday party oyina mukolo leero Sunday kati nganze leero bagenda okunkolako ewaka nina abagenyi ntomoni Table 9 restaurant bagenda kukola buffet era nawe ntambi bw'owona kusuubiza akabaga ngenda kukitanda kati natusenge oba owonya alla nga kusuza abalina programu zange wiiki ejja onokola ne Bizonto wakati bw'onookola wiiki eno negendayo letujja okukakasa naye lukulumye anyway kituufu gwe tebikwatako naye kati olaba amagala be tumusigaddeko bwomu ate nga atambula w'amaanyi naye kasuku waroga taambusa imwaroga naye tanafuna musawowo kasuku oroga magala alyerye hapumukati kasuku oli w'amaanyi magala no yagamba nakulaba waliwo twamwogerako gatugaha
naye ekidomole tanyiige nabaana enseka twayogerako abanyiiga gyamanyi top 10 leero top 10 tugenda kwogera ku wamunye www.munowatch.com mugende mitwalo 3 buli video enna gwoyagala firimu kweziri empya ate ngoyamba DJ Shaka mwogereko musajja ali Boston yono omukadde yes abasinga okuba ekikadde mu nsi no omukadde nalyeko ka poster yageza ba DJ Rota mukadde ajja mu Uganda weekend yene shiro ani asinga obukulu shiro mutoko ono omusajja wadamu ajja weekend soka tumwaniriza tumukoye press conference agenda kubawa tugenda agenda kuba mabala gona gambuki za Kampala gasinda tumukolere n'ekivulu DJ Shaka mbadde simanyi guli mwana mtoka lino y'abasajja bakulu naye gwo omanyi ng'ogyeko ekya ssente ekiziwa zamba agenda bbaayo salimu abasajja bonna bakulu kasuku DJ Shaka omanyi naye nesuuza omulaba era ntamuleetawo kasukula ayogere ennyongo eddaali etya top 10 y'olunaku olwaleero Shalom ne Kasuku abakozi ba NBS 10 bye twalowoozezza tebaali badde baswitch enegenda kunyuma wafunyika kopi tonafuna girinde baswitching occupations kubanga munna bagenda kutabonani baweereze emmere abantu batwale wa Ebrans mu branch bakole mu service abagende mu Chopra Fashira Kashumba baweereze ebyokunywa buli sanda embeere gayigayi kasozi nze ngenda baye bagenda okukola nze ngenda kubulira ekyange nawe obulira ekyo balina okukola kakati mu namba 10 Mildred Tuhaise nze konze yali bade defense wa LC1 mukambwemu wa black onye wa black owekitumbwe wiki twaise omwaje wa LC yes wa LC1 defense banabo kukyalo halimu akazungu yandibadde HM single sex school midi twaise yandibadde madam oba senior lady kuba medio gye ntumbu eyo egoba abaana mu doomu morning prep you got your classrooms bakati nakola ebyo TikTok okuzima medio twice yandibadde senior lady omulungi wa single sex school ebyabawala single sex school kuba entumbu eyo abesigale nnyo mbawala mukyomwenda kaleera yalibadde mutembeyi mukatala alasana nyabo onogula Kalera yandibadde dekuula bana abambala bino bigundi ebibina ebinene alamba when you are growing up there was a guy abamwitanga Musege nga yesiga powder n'atambula nga azina okasuka mulako aberanga bukoto abamwitanga Musege oba Jackie Musege abamwitanga Kalera n'ebinya by'omutwe engudo njua Kalera yekenyo olina mutwe gwe n'oseka alinga ngudo z'ekabala anyatera sezi mutwe n'obupalewe kati Kalera ng'ayambadde akapale omutanzo za design kataka lero n'abatanya films za longo tani tetaga mask agira mutwe bwati omuzungu nazirika aka don't eat me I'm innocent yes kalera munamba 7 namba 8 mukwano go rape yali baddayo komkabalagala wa tata hata rape ya nyingi etunda pan enyinda rape etunda pan no ata abasiba sumbusa bafana rape ate babagwa buno obuntu yote bwagwa bunatera rape yani badasiba muogo ngamwita mama Farida ngatunda muogo genda kwa mama Farida gwe muogo wabita muogo mugateremu akatungulu akonye cover kedo neji bana abanywerawo chai rape yani badafumba chai ekiro ku kubo wagama agende mfuta aveyo kwenye BS kuba chai atambula nobo obuji bwekiro Tera kyabona namba 7 MC Cats yali badde conductor kireka banda ate andibadde MC Cats yandibadde mukambwe nga tomwadde sente mpa sente mbasabi abaine nene obedde osirise kati ntuuso mpa mitwalo 5 sigakuwa balance yandibadde aganira balance MC Cats conductor namba 6 abaana bano Anatalia Oz yandibadde musomesa wa kindergarten we bali mena little rain go away, come back another day. Little now want to play. Kwane show nyinyi ebusa ya kindergarten. Kuba Anatalia Ozoyo. Era andadde ngaimbira abana shaki tu 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 shaki tu 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 shaki tu. Wange yofuzi byakola ki? Babu kuba akalulu. Tali kaddamu kalulu akawanda lulusu. Namba 5 daga waffe. Daga. Yasokera mu bifaananyi.
kati asobola okubiddamu bifuna kiralo Daagala talimidde bifaananyi musiiwuufu abidda naawe musajja atafaanayo kati daagala asoberwanga senga talabika bubi naye nakano kakala k'ekyava obuddugavu bw'ekyava obwo kavaako bambi kakyaliko daagalaasi yagamba bikulu tata yandibadde atunda mazzi ku taapu mu katale ng'asimulula amazzi mulakya 2 alina obuddugavu obwo bw'essaawa 5 ez'ekiro obwo obukwafu obwo kasi kutunaakola daagalaasi lwanga ave ku NBS ajje mu katale atunda amazzi buno butaapu obwo simanyi nakumanya kuba obuddugavu bwalina obwo akasiwuukirivu akak'essaawa 5 ez'ekiro tonayingira mukaaga kwebaka ye daagalaasi aveeyo yagamba bikulu tata we abe kamuzaala namba 4 tugume mukyala wa gundi ono gundi gwe yegwanyiza blasio tugume beweka n'okweweka kati ku mitwalo egyo 3 gyafuna afuna 3 tugume asobola okubeera bano wagundi bino byewakolamu byewasookamu byamasaaji ekitundu ayambala spects babajjamu kyabakiraya tebaganye mutwale serious her face is serious obweru naki mweru naye singa bweru tugume oyo nga agaba kagundi ajje ku table 9 abeere ku counter tugume hello chikoma chips and what made chips n'ebijanjaalo n'awandika mu kitabo tugume ajja akola ku table 9 owokusatu Olivia baagala yafuna nkaaga bambi omwezi mobile money awo baagala si baganda ku Majestic ate ajja sola mobile money aba muganda ajja bba akola shortages baagala tajja sobola mobile money abena kuzi campaign bichi bifu kati Olivia baagala ku mitwalo 6 yandisuubudde obuleega second hand yatendi bali bakyakisera nnyo mutazo 2 mitwalo 6 owokubiri Samson Kasumba ku myaka gye yalikoze ko manya asajja abakulu Samson Kasumba senga asumika basika na kwabya nyimbe na kusoma birango kuwe myaka gya Samson Kasumba gizinga omulambo azinga omufu senga ebebuuzibwako gende wa Muzeeyi Kasumba omubikire ti Muzeeyi batafudde ngaabaga kati Samson senga abaga na mbugo nga yamanye eroti ezingibwa omuvubuka n'omuntu omukadde kwaza okanyezo loti basogera mukufiirwa famire ya gundi atwadde roti kasajja kakulu Samson Kasumba senga yasoma roti alane mukuzinga nga bagamba bannanga omugenzi famire ya Kasuku etwadde roti 2 Samson Kasumba senga asoma babugo senga aziranga bafu senga awabala na gwanga mu bya nyimbe kwa kati senga abantu abebuuzibwako kunambe kakagwanjala kamwe nsampa mu mudala afuna kamu nsambu mudala gw'embizzi bwaba asubudde embizzi mukinjaji ayina egambo okusize zinenje madde program buli 23 December baluyita matambizi asubule kati Simon kagwanjala ayako sura kati obizibwe obunatuukira kwa bintu ku matambizi ng'atema mbizi ajja funa sente singa sente zafuna ku NBS kwa bana bakola sente awo Masaka Road mubeere bulungi mweraba temwerabire okujja ku Shalom services abasajja abaagala okwongera ku size muleme ebbanga agi obuwanvu abakyala breast farming abaagala hips abaagala otuwora mujje tubakoleko ku Shalom services 0705 271973 osobola okujja ekisaasi oba entinda